Brian Chirumira eyakyaka ennyo nga Brian White eyali omumansimansi w'ensimbi akomezeddwawo olwaleero mu kkooti e Makindye awamu ne banne abalala babiri bwe bavunaanibwa emisango 6 omuli ogw'okusaddaka Carol Nalubwama agambibwa okuba nti yali muganzi wa Brian White. Brian White mu kkooti bamuleetedde mu mmotoka ya double cabin ng'era abadde mu kagaali k'abalema so nga abalala ababiri bwe bavunaanibwa okuli muganzi we babaleetedde mu bbaasi ey'ekitongole ky'amakomera. Ye omusawo Nambalirwa Joyce Irene omuvunaanwa omulala ataleeteddwa ng'era kitegeerekese oluvannyuma nga ye kkooti bwe yakkiriza okusaba kwe okw'okweyimirirwa era n'ayimbulwa kkakalu. Omuwaabi wa gavumenti tabaddeewo wabula omulamuzi Basemerwa Sarah ategeezezza nti yamutegeezezza ng'okunoonyereza ku musango guno bwe kukyagenda mu maaso era n'asaba omusango gwongezebweyo. Bw'aweereddwa omukisa ogw'okubeerako ky'ayogera mu kkooti, Brian White asibye okunoonyereza ku musango guno kwanguyizibweko ng'agamba nti mulwadde ng'era avundira mu kkomera olw'obutafuna bujjanjabi bwetaagisibwa. Ono era ategeezezza kkooti ng'abantu bo 6 bwe baatulugunyizibwa okuyita mu kukubibwa ng'era alaze obwennyamivu olw'omusawo bwe baakwatibwa ku misango gye gimu Nambalirwa Joyce Irene okubeera nga yakkirizibwa okweyimirirwa. Omulamuzi Mukwanukula ategeezezza Brian White nga Nambalirwa okusaba kwe bwe yakuyisiza mu kkooti enkulu. Joyce is the administrator. She was the administrator. Brian, you haven't applied for bail? Omulamuzi alagidde okuwa Brian White obujjanjabi bw'asaanira era omusango guno agwongezaayo kutuusa nga 16 omwezi ogwokuna era bo abawawaabirwa okuli Nalunga Daisy muganzi wa Brian White, Abaho Daffin ne Nakato Nava nga kwogase Brian White. Omulamuzi abalagidde okuddizibwayo mu kkomera okutuusa ku olwo. The state attorney is indisposed, but I am informed that inquiry will still continue. We will be further remanded to the 16th of February 2026. Bano bonna bavunaanibwa emisango okuli okutta n'okusaddaaka omuntu, okutta mu butali bugenderevu, okusangibwa n'ebiragalalagala ng'enjaga n'ebirala, okulagajjalira omuntu n'atuuka okufa, okwekoba n'okuzza emisango, n'okuwa amawulire ag'obulimba eri ab'ebyokwerinda ku bulamu n'enfa ya Nalubwama Carol. Bano era kigambibwa nti baalimba n'okulimba nti Nalubwama omuliro gwamwokya nga 27 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde, kyokka oluvannyuma kyazuulibwa ng'embeera eno yamutuusibwako nga 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde. Tukitegeddeko nti oluvannyuma lwa kkooti, Brian White wamu ne taata w'omugenzi n'omulamuzi beevumbye akafubo olwo Brian White ng'era n'asaba ekisonyiwo okuva eri taata w'omugenzi. Badde wamu kkooti n'omulamuzi nga waali omulamuzi yasabye nti Brian ekiko yogerako ne muzeeyi n'okwala okwetondaako era omulamuzi asigazzaayo muzeeyi Brian agezaako okwetonda wandi muzeeyi tazzeemu amugamba katusooke tugende tutuule nga Anet Nakayibaale yakusakidde eggulire lino lwa KTV Amalindirire.